Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi wa Al-Hidayah Islam Media. Tukumiwa tenate ne programu yaffe enganzi. Biche byaletera Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam okubeera omuwanguzi mu nkola ye eya da'wa. Olwaleero tutambudde ne mukadde waffe Sheikh tusaba atwe ku salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abatulaba balungi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oyinza okwebuuza lwaki soogedde erinnya lye akakodyo ka muwandiisi. Sheikh tumulaba bulijjo, leero njagadde omulabi wa Al-Hidayah Islam Media ombuulira erinnya lya Sheikh wansi awo mu comment. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yawangala ne basahaba mu mbeera ez'enjawulo nga bwe tuzze tulaba butya abagenyi bwe bajjanga okumukyalira alayhi salatu wassalam, biki ebyali byetaagisa. Olunaku lwaleero nga tetutebudde bungi tugenda kulaba bukya Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwe yakomyangawo emmeeme z'abasahaba, ewabeerangawo embeera ebanyigiriza, ewabeerangawo embeera wakati waabwe yabakwatanga atya n'abakomyawo alayhi salatu wassalam, okulaba nga obwassise luganda lw'obusiraamu bubeera nga luli strong ate nga tulweyagaliramu ffenna. Naam Sheikh, faddal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliku bijalali wajhihi wa adhimi sultanihi. Ashhadu an la ilaha illa Allah شهادة تنجينا يوم الحسرة والندم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وبعد. مكد wange zikiriza nga sinaba kubeera nga ntandika okubeera nga tubaako kye twejjukanya. Naam Sheikh. Mwegayirire Allah abantu bonna batulaba ne umma yaffe ey'obusiraamu agiteekeko obutebenkevu mu bulamu bwayo gyeri. Umma yaffe agitaase ababi, umma yaffe agitaase abagikolera enkwe, umma yaffe agitaase makru wassuu'i, ebibi ebiyinza ogituukako. Era mu mbeera y'emu nzikiriza mukadde wange neebaze bakadde baffe ababeera nga bawaayo kyonna ekisoboka min amwalihim mu byenfuna zaabwe, wa majuhudatihim n'amaanyi gaabwe, wa awqatihim n'ebiseera byabwe, min ajiri al-islam olw'okubeera nga obusiraamu bwaffe butambula mu mbeera esinga okubanga ennungi. Nondoboleyo baganda baffe aba Al-Hidayah Islam Media abagezezzaako okubeera nga bakola ekisoboka okusinziira ku maanyi gaabwe. Era kkiriza nsiime ebiseera ebisinga buli bwe tuba tumaliriza program tutera okwerabira abantu abo, so nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti man sanaa lakum ma'rufa, omuntu yenna akukoleddeyo ekigambo ekirungi fakaafi'uhu, beera nga omwebaza mu mbeera gy'oba okoze eki. Kkiriza neebaze manager wa Dynasty olw'okubeera nga atuhostinga n'okubeera nga yatukolera studio esinga okubeera ennungi. Nsaba ekitiibwa yongera omumusitula n'okukuuma bizinensi z'okubeera nga ziggwamu, okubeera nga tezituuke mu nsonga yonna. Mukadde wange ensonga gy'oleese wakati mu kubeera nga tubadde tujja tusoma ku shakhsiya ya Nabbi mu mbeera Nabbi sallallahu alayhi wasallama gyali kudwa lil umma, gyali ekyokulabirako ekirungi. Nsiimye omutwe gw'oleese oba topiki leero gy'oleese mu kaseera ak'okubeera nga wallahi ensi bw'egenze etunyiga, emmeeme zaffe abasiraamu zitandise okubeera nga zoonooneka. Ebiseera ebisinga bwe mma nga nsomesa ntera okuwa ebyokulabirako nti essaawa eno bw'oyita mu Kampala ku streets z'e Kampala naddala ku bitaala ng'emmotoka ebadde eyimiridde, otera okulaba obwana buno obuva e Kalamojja n'abava mu bitundu ebirala abeetaavu abateera okujja ku milaazi za mmotoka ne bajja okusaba abantu okubeera nga babawaayo akantu ak'okulya
newakubadde nti olumu tulaba ekifaananyi ekyo nga sikivaayo bulungi naye titwerabira nti Mukama Katonda mu tabakaati ze yatuteekamu yatuteeramu abantu ab'enjawulo era ojja kusanga mu Qur'ani y'ekitiibwa nga mulimu ayaati nnyingi nnyo ezitukubiriza ku bantu abafaanagana ngaabo. Twala ekyokulabirako audhu billahi minash shaitani rajim bisimillahi rrahmani rrahim. Allah bwe yali atugamba mu maali zaffe ze yatuwa yagamba nti wafi amwalihim, mu maali zammwe ze muyina haqqun ma'lum, mujja kubeeramu ekigero ekigere naganga kyaki lisairin, kijja kuweebwa abo abanajja nga babasaba. Mungu teyayawula nti oba bayimiridde ku street nga ffe bwe tuteera okugamba nti abo bakozi ba nsimbi. Yagaa lisairin, eriziki eyo ejja kuba yabaki yabasabi. Then ekyokubiri wal mahrum, n'omuntu nga butuufu teyandisabye naye embeera ekulaga nti omuntu ono ddala ddala ayinza okuba mwetaafu. Ekifaananyi ekyo ekikindeesezza wallahi ebiseera ebisinga bwe tuba tutunula ku bantu abo ne bajja otusaba, ayinza okusanga oyina oba toyina, ayinza okusanga nga wandibadde mu position emuwa oba etakola ki etamuwa, naye reaction eno gyokola byogenda okumuddamu nga zo okusaba kyekifaananyi kyenjagala tutambulizeeko okuyiga kwaffe nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam abantu abali mu kifaananyi ekyefaananyiriza kityo yabakwatanga atya. That is ku saidi ya ffenna. Nabbi sallallahu alayhi wasallam abantu abataali bakkiriza nga bayina embeera gye bakoze yabakwatanga atya okwongera okubasika bajje gye bali. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe zaabanga na nsolo emmeya animal ti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakolanga atya n'emmeeme z'ebisolo byennyini. Ahadisi ne mu bimu ku bye tulaba mu mu'jizaati Nabbi sallallahu alayhi wasallam mulimu hadisi ezitunyumizibwa n'olubeera nga omusiraamu wandyetaaze okuzzaayo ebirowoozo byo n'olowooza ku w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mukadde wange kkiriza neyambiza hadisi ya Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu esangibwa mu Bukhari. Nabbi w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okulaga engeri gye yasikamu ebifaananyi by'abantu, gye yasikangamu emmeeme z'abantu, gye yakkakkanyangamu emitima hatta lil a'da'i l-Islam, n'abaali balabikanga abataagala busiraamu. Hadisi eyo Abi Hurayra atunyumiza nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam buli bwe yalagiranga Muaz ibn Jabal, Muaz ono yali muwazinyi wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, n'amugamba nti genda oyaziine. Muaz buli bwe yayaziinanga tusinga kumanya Bilal. Bilal, naam, barakallahu fikum. Bilal buli bwe yayaziinanga waaliwo omusajja yali tannasiramuka naye Allah n'amusaasira okusiramuka ke kwayita ku kukkakkanya mmeeme ye Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali yamuhandolingamu. Naye Bilal buli bwe yayaziinanga ng'omusajja ono bwe zaabeeranga ssaawa za 7 bwe banyweseza ebisolo, omusajja oyo naye ng'akallada Bilal ng'addamu Bilal byayogera, naye ekyabimuddisaamu laysan tashawuqan ila Bilal, tiyali nti yeegomba nnyo Bilal nti oba bye yali ayogera bye bimunyumira, la bal kaana yuazzinu li agnaamihi, yayaziiniranga ye embuzi ze. Ye yagamba nti yayaziinira mbuzi ze zigende zinywa amazzi, embuzi nga zakikwata istihzaan, yali akikola kubeera nga omusajja ono ajeeja Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nti ndi bano bakolamu enkola embuzi ng'embuzi babajjukizanga ki ng'embuzi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam tatabba yagoberera embeera eyo, okugoberera embeera eyo n'akizuula nti omuntu ono alabika ali mu kujeeja ki busiraamu. Kyava alagira Jaafar radiyallahu ta'ala anhu n'amugamba nti genda omusajja oyo Bilaali bw'anaaba ayaziina, anaaba ayaziinye omukole ki omuleete, oba omubuuze mu banne baalunda nabo embuzi nti ani abadde ayaziina ngaani nga Bilaali. Jaafar ono bw'atuukawo yasanga amaze okukola ki
okwaziina okukallada biraali byabadde akola kyava abuuza abantu bano nti abaayi man kana yuazzin ka bilalan ani abadde yaziina olwaziina olufaanagana ng'olwani olwa Bilal radiyallahu anhu. Bano bonna abaali naye bamanya nti engeri nabbi gyatumye Jaafar musajja yali wakiwago naga nti kaweddemu enjogere ya bulijjo kaweddemu sisobola kgenda wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisobola kwewaayo naye Jaafar nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yamutumanga mission ne basahaba be yali ino okugwa eteekeddwa okuggwa obeetya Jaafar kyava agira ki kyava abaga nti kaakati mwenna bwe mbanga sisobodde kufunako omu batwala mwenna tulina okugenda wamu nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abeetaaga omusajja ono bwe batuuka wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi ababuuza nti mumbuulire ani abadde yaziina mumbuulire kummwe ani abadde yaziina ne basirika nabbi sallallahu alaihi wasallam engeri gye yali omugezigezi n'abagamba nti abaayi buli omu ayaziine ng'ebigambo biraali byayogera ebigambo bino omuuse kinnoomu njakumaliriza nfune eddoboozi omusajja bwe yagenda okulaba nga nabbi sallallahu alaihi wasallam amuli bubuufu n'amugaa nti ana dhaaka ya rasulallah nze rasulallah nga tannaba kusiramuka respect n'ekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava amugaa nti njaziiniraamu kuba nakitegedde era baŋŋambye nti olwaziina lw'oyaziina bo yaziinira mbuzi zigende zikole ki zinywa amazzi naye nange nkola ki njaziiniraamu ebya bulijjo mahdhura ono sahaba bayamuyita mahdhura oyo omusajja yali tannasiramuka naga nti ya rasulallah oŋŋamba njaziina ebigambo bya biraali nze namuga nti omusajja ono alyahudi n'atandika okwaziina falamma wasala ila qawlihi rasul hayya ala ssalaa nabbi namuga nti musajja gwe lakad utiita mizmaran musajja gwe mungu nga yakuwa eddoboozi ma ahsanha wa ma ajmalaha nga ddungi nnyo nga ddene nnyo nga liwoomerera mahdhuru ono ekigambo kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yali asuubira nti agenda muvuma bye yali asuubira nti agenda mubonereza mu kukakkanya emmeeme ye yamugaa nti ana ya rasulallah nze gw'ogamba bino nti eddoboozi lyange eddungi namugaa nti bala ekigambo ekyo namugaa nti ye eddoboozi eryo ddungi sallallahu alaihi wasallam omusajja ono okutunuulira enkwata nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yamukwata madhalika yali mulunzi adiyan waki wa bulijjo naga nti ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu omusajja ono nakkiriza obusiraamu omusajja ono n'abeera nga akkiriza muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye lwaki akkiriza bwe kubeera enkwata nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama gye yamukwata nabwe kityo nti bw'otunuulira ebifaananyi ebingi bye tutasobola okukavalingira mu ddakiika ze batuwa nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yatunulanga nnyo mu mmeeme z'abantu ekigambo kye natandise nakyo kyenagambye nti abantu bano abajja ne batusaba naleese ekifaananyi kisobola okwanguyirwa okutuukibwako naye ab'eŋŋanda zaffe bangi batusaba ab'eŋŋanda zaffe beetaaga obwetaago gye tuli ab'eŋŋanda zaffe bayina bingi bye batwetaagamu naye ebigambo bye tubaddamu ne bw'aba muntu ng'azze kubanja bbanja lye masalani oli yakuwola bino by'omuddamu bimatalinga kyekisinza okuleeta nga kireeta obutemu nti bwe wandigambye omusiraamu nti musiraamu mpa ssente yange ansa gy'agenda okuddamu eno ngumiikirizaamu nkwatiriraamukko musiraamu embeera tennatereera musiraamu edduniya etambula bweti tesobola kwenkana bigambo ebifaanaganako bwe bityo bye twagala tufune mu nkola ya nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne mu qur'ani ey'ekitiibwa bw'otunula mu qur'ani ey'ekitiibwa allah bwe yali ayogera ku mbeera ezifaanagana bwetyo naddala ez'okubanja ez'okuwa ez'okwesaba ez'okukola ki yatuwa ekyokulabirako audhu billahi min ashaitani rrajim bisimillahi rrahmani rrahim obeera mu dirisa lya mmotoka driving mirror omwana najja naga nti musiraamu salaamu alaikum warahmatullah
bugezaako n'okulabika nga bufunayo salaamu bufunayo ekigambo kyebumanyi nti ono omusiraamu haja omutima gwe kinaakusikirako kakugamba nti musiraamu mpa n'okaddamu ekigambo mmwe mwajja kukola n'okaddamu ekigambo ye mmwe waaki temutuviira abamu osika endabirwamu n'obusungu n'ogizza waggulu ate oluvannyuma oyinza okugira nga emmeeme eyo ekkakkanyeemu n'osikayo 1000 n'osikamu endabirwamu n'ogiyisaamu n'okasukayo bukasusi bw'oti yatugamba Allah ow'ekitiibwa naga nti audhu billahi min ashaitani rrajim bisimillahi rrahmani rrahim qawlun ma'rufun ekigambo ekirungi ekimanyikiddwa mu mbeera eza bulijjo ekimanyikiddwa mu mitima gy'abantu ekimanyikiddwa ku nnimi zaffe nti kisaasira aga nti wa maghfiratun nekisonyiisa ekigambo ekisonyiisa ekigambo ekireeta ensa ekigambo ekireeta okukakkanya emmeeme y'omuntu ekigambo ekireeta essanyu mu mutima gw'omuntu yagamba nti khairun ekigambo ekyo kirungi min sadaqatin okusinga essente eno gy'onaakwata n'owa akaana ako essente eno gy'onaawa mwannyoko essente eno gy'onaawa mukwano gwo yatba'uha adha agamba nti ekigambo kiri kisinga essente eyo gy'owadde n'omala n'ogigobereza ekigambo ekibi ekyokulabirako kituyambye nnyo era kiggyeeyo ebintu bingi sadaka mulimu mulungi naye okudiringa n'emmeeme yasaba ne bw'oba tomuwadde khairun min sadaqatin yatba'uha adha ne gwowa yennyini kimusingira okuba nga omuwadde n'omujeeja n'owa Mungu mu mbeera y'emu okumukwata n'omuwa 2,000 biseera ebisinga tugenda okukwata tipu ng'olina woolaze tugambe mu woteeri tugambe mu supermarket tugambe mu ki gw'ogenda okuwa tiipu eno gw'ogiwadde n'omulagira ddala nti ddala olinga amuwadde ekintu eky'amaanyi ekigendererwa kye kyakugyawo njala era enjala egenda kuvaawo naye so omutima omulese omutaddemu effumu muli mu mutima erina kuwaza nabbi sallallahu alaihi wasallama hadisi ya ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ng'eyogera baadhu mu'jizaat nti nabbi teyakoma kukkakkanya mmeeme z'abantu teyakoma kukkakkanya mmeeme z'abasiraamu bokka basahaba be yawangaala nabo teyakoma kukkakkanya mmeeme za bitonde okuggyako byonna nabbi sallallahu alayhi salatu wassalam yali atambula fala ghazalan n'alaba gye twandiyise akagabi twandiyise ensolo y'omuttale naye nabbi sallallahu alayhi wasallama gazaala eyo yali muqayyadan nga yali nsibe naye agenda ogyetegereza mu kusibibwa kwayo n'alaba nga weesibiddwa erabika eri mu kifo kipya mu mbeera yaayo agenda ogyetegereza mu maaso n'alaba amaaso gaayo ng'amaziga gakola ki gatonya nabbi sallallahu alayhi wasallama Mungu ayina ebimu bye yali mubikkulirako kwe kubeera nga ayina malaka oba obusobozi obusobola okuba nga bucommunicatinga n'ebisolo n'ebimu ku bisolo Allah byamusobozesezza naye nabbi sallallahu alayhi wasallama kyava abuuza ensolo eno nti waaki otulukusa amaziga fa ajabaha sallallahu alayhi wasallam ensolo eno eddamu Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti nina abaana omuntu eyali agivubye oba yali agikutte oba yali agiyizze yali agisibye abeeko ye kyamaliriza naye ensolo eno himma yaayo gye yali evudde yalinayo obuto bwe yali eyonsa nabbi sallallahu alayhi wasallam ensolo eno bwemala okwogera naye kyava agamba riwaya zigamba nti kana yahudan nti yali agikutte yali simukkiriza kubanga singa nti yandibadde mukkiriza nabbi bwe yandimulagiridde there and then yandigigambye nti ensolo eno ekole ki egende naye yagenda okwesinkana abasajja abo abayizzi barespectinga nnyo akanyama kaabwe ke bayigga era mu kiseera eno gy'ojja kusanga mu Buganda muno
abasajja bayinza okugenda abantu nga 10 mu ttale okuyigga ne bakwata tugambe buno obusolo obusembayo okuba obutini bakarespektinga nnyo dhani okumuwa kilo z'ennyama 2 oba 3 eyo embeera teva kuffe nti abazze oluvannyuma n'abaatukulembera tebeera tukuuse eyo tebeera nti yakubulwa nnyama wabula balina ekifaananyi kye bateekamu ki bagala nnyo okulya nga kivudde mu maanyi gaabwe. Omusajja ono kyavagana Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nti eno gy'olabanga ensolo si nsolo ya bulijjo sisobola kuyigga kiyigga kyenjizze nkite. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuwa illa nti lwaki ngamba nti ensolo eno egira bw'eti nawe nti egambye eyinayo ki obwana bwayo naga nti hata azabiya ya rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutandise nakunzanyirako obuzanyizi onjeja ensolo ye beekugamba ebyo ng'essaawa eno bwe wandikibadde okigamba omuntu atalina bukkiriza mu mutima. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava mugamba nti ensolo eno ngambye ebigambo bino engambye nti gikkirizeeyo egende eyonsa eki abaana baayo naye weemala okuyonsa abaana baayo ebasiibula olusiibula esobole okubeera ng'ekoma weetuukirize endagaano eri wakati wange naki nayo oluvannyuma lw'okwogera nayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Yahudi yasooka n'agaana kubeera nga egaana okukola ki agaana ogita aga nti eno nsolo yange. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava amugamba nti kaakati ensolo eno kkiriza nkusasulemu olusasula yeegende. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba omuyahudi n'amugamba nti nga bwe tugambye nti babeeranga n'ennono zaabwe omuntu kyaiza ateekeddwa okusooka okukola ki okiryako agenda okulaba ensolo fasafaha rasulu sallallahu alaihi wasallam ereeta omukono eteeke mu kibatu kyani kyava abuuza nabbi nti ensolo eyo ekugambye eki namugamba nti tubadde tukola ndagaano edduka etuukeyo obutuusi ebeere nga teyonsezza baana baayo naye ekole ki ekomewo. Sallallahu alaihi wasallam omuyahudi ono bwe yeetegereza embeera eri wakati we n'ensolo n'agamba nti ya rasulallah ngitadde ekoze eki egende bwe naatuukiriza endagaano fabiha bwe naatetuukiriza onampa ensolo yange. Naye eriwaya zigamba nti ensolo bwe yatuukayo yajja n'egamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwenyumizaamu n'obwana bwayo bugitadde ekole ki egende ekomewo ejjeetuukiriza endagaano ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwekomawo bweti omuntu ono olwagiraba n'agamba nti ya rasulallah nkakasizza nti oyina ebyenjawulo ku bisangibwa ku bantu abaki aba bulijjo fa'alana shahadatuhu era riwayega nti omuntu ono nakola ki nasiramuka mukyo sigendereddemu kyakusiramuka ku ono nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam emmeeme y'abantu n'ebintu byonna ebyali buli muliraanye yabirispektinganga yabitunulangamu. Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu atunyumiza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasangako sahaba we ng'ayina ensolo 3 naye ng'asalako emu. Mu kusala emu we yali agisalira nga waliwo endala 2 zigikola ki zigiraba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza nti owaaye gundi ensolo eyo gy'osala oba gy'ogenda okusala aturiidu antumitaha meitatain oyagala gitta nzita 2. Sahaba ono Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yamugamba ekigambo ekyo teyategeera kikyategeeza. Namugamba nti ya rasulallah kikyotegeeza ne maitataini oyo okugitta enzita 2. Namugamba nti olutta luno lwogenda okukola ki ogisala n'okugitta bifo nga terinasalibwa nga zinne waazo gikola ki zigiraba. Kakati ekifaananyi ekyefaananyiriza bwe kityo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ebifaanana bityo bingi byamulabikako. Tugende mu maaso n'ekyokulabirako nti essaawa eno ojja n'oyita ku mizigo. Allah bakyawangaaliza mu mbeera ey'okuwangaala nga tebali waabwe, mu mbeera y'okusanga nga mwesanga mu environment emu. Bigambo bingi byogenda n'osanga ng'oli ajjayo n'akigamba munne nuga nti ya rabbi singa akirese. Naye abavunuzi ba Qur'ani ey'ekitiibwa eriwo aya ya Allah ennungi. Allah yagamba mu Qur'an
evunulwa mu mbeera za mirundi ebiri. Yagamba audhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alam taraw kayfa ja'ala Allahu kalimatan kayfa khalaqa Allahu kalimatan tayyiba. Anti abaffe temulaba Allah gye yafuulamu ekigambo ekirungi. Abamu bagamba mu riwaya mawe mu tafsiri ezimu ziga nti kalimatan tayyiba zikitegeeza qawlu la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Nti engeri Allah gye yafuula ekigambo la ilaha illa Allah kashajaratin tayyiba. Kiringa omuti omuki omulungi nga bonaabeera n'entende. Muti mulungi buli segundi yagwo gukola ebikoola byagwo ddagala. Ekibala kyayo kyakulya. Omuti gwakyo tusobola okugukozesa ng'enkoma ku baali bazimbyeko ebiyigo. Gusobola okuserekesebwa, gusobola okukola kimuti mulungi buli ekiguliko ddagala. Yagamba nti kalimatan tayyiba, ekigambo ky'ogamba omuntu nga kirungi. Abavunuzi abasinga bakikomya ku la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Imaamu Nahasi yewe yali akivunula yagamba nti ekigambo kyonna ekivaayo nga kirungi. Masalan alam taraw kayfa khalaqa Allahu kalimatan tayyiba. Abaffe tulaba ekigambo ky'onaagamba munno ng'akugamba nti musiraamu mpaayo omutwalo. Nomugamba nti wallahi saawa eno sikola ki. Masalan kalimatan tayyiba. Alam taraw kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba. Abaffe temulaba ekifaananyi Allah kye yabakubira obulungi bw'ekigambo ekirungi kashajaratin tayyiba. Kiringa omuti omuki omulungi. Omwana wa neyibawo bwajjeewuwo erwaleero nga Allah yakuwa obusobozi obusobola okuba ng'ogulayo omugaati. Ayinza okumanya nti ssaawa 3 bwe mukeera muli akagaati. N'abeera ng'ajja buli ssaawa 3 omumwe ttoosi y'omugaati. Teriimu buzito bwonna. Naye gwe olumala ogumuwa ng'oga naye kitaawe ekivuga booda kyo tekisobola baleetayo omugaati wamu. Omwana n'otukeeranga. Omwana oyo bw'aba agenze ebirowoozo bye nga bigenze bikula, ekigambo ekyo bwe kiyingira mu mutima ne bwe buliba ddi ajjukira akirivansinga. Tosi zino zijjako tezikyalina makulu. Kaakati Allah kyagamba nti singa omugamba nti mwana wange budaloze munnange nkusiigireko ka blue band oba omugaati onaalya mukalu, nkusiigireko kajjaamu oba omugaati onaagunywesa caayi. Ekigambo kino ne kiri byanjawulo. Allah kyava agamba nti kashajaratin tayyiba, kiringa omuti omulungi. Asluha thabitun, ekigambo ekyo gw'okigambye kimubukala mu mutima, kinywera mu mutima. Yagamba nti wafaruha fi ssama, n'amatabi g'ekigambo ekyo omwana ono bw'ajja agenda akula gajja kubeera nga geeyoleka nti amatabi g'omuti ago galiki. Era yagamba Allah nti tuuti ukulaha, ekigambo ekyo ekirungi kivaamu ebyengera ebirungi kulla hiinin biizni rabbiha, mu buli kaseera olw'obuyinza bwani bwa Allah. Kakati nti mu kuzza emmeeme z'abantu Nabbi sallallahu alayhi wasallam kaana kudwa, yali kyakulabirako ekisinga okubeera ekirungi. Jo bwe twali tusoma ani Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga tusoma ku basahaba abajja ewuwe abajjanga okukyala, basahaba abajjanga okumwebuuzaako. Aya ezo bwe zimala okukka ze twasoma emabegakaawo, basahaba abamu beeraliikirira, kaana yu'dhi an-nabiy wa yastahi, abamu beeraliikirira naddala eri aya ya Allah egamba nti la tadkhulu buyuta an-nabiyya, abaite muyingira mu nyumba zaki Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ayatul hijab, aya zaali zigamba nti bwe mugendanga owa nabbi musabe ebintu bye muzze okusabira ewaka nga abakyala bali eno temubalabako, oba abantu ba nabbi bali eno temukola ki temubalabako. Aya ey'okwebikkirira eri mu surati Nur, Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba nti abantu bano bakole ki bikkirirenga, kyabayitirirako. Abamu ne bagamba nti ya Rasulallah ewo tetukyajja, ya Rasulallah tujja kukunyiiza, ya Rasulallah kino ne kino ne kino. Nabbi n'atunuulira emmeeme z'abantu bano aga nti bwe kibeera bwe kityo Allah wange nkusaba onteerewo obusobozi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam nassibwako aya laisa alaykum junahun
abaye mwe basahaba bange temuyina bulumi bonna antakulu okulya ne mujja ne muyingira mu nnyumba Allah n'amensoninga abantu basukka mu categories za 11 nti abantu abo munaagendangayo tewali mutawaana mulye munywe mubeere nga mutambula babakyala waliwo abakadde nti ng'embeera zaabwe tebakyasobola kubeera nga beeteekako ngoye nnyingi emibiri gibeeramu nnyo ebbugumo emibiri ginafuye emibiri gikoze eki nabbi sallallahu alaihi wasallam era Allah n'atunula mu mmeeme ye n'agamba nti wal qawaid minan nisa n'abakadde mu bakyala abatakyayina kibeetaaga mu kubeera nga beebikkula naga nti nga tebalina kigendera kyebikkula falaisa alaihinna junaha an yadana thiyabahunna tebalina tabbu yonna kukendeeza ku ngoye zaabwe ghaira mutabarrijati lezina nga tebagenderedde kubeera nga beewuula kitegeeza nti kubeera nti nabbi sallallahu alaihi wasallam ekifaananyi yakijjangayo era mubatukulembera abawongoofu bwe batunuulira embeera ya nabbi sallallahu alaihi wasallam nebabeera nga bayiga enkola ya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam batunuuliranga abantu baabwe abaali ab'amaanyi nga balina kuba nga nabbi kudwa ina ekyokulabirako kyentera okubakubira nti waliwo omusajja kaana muakan zihiniyan yali musajja nga tasobola kuyingira kibuga kuyigga kunoonya sente kunoonya kakulya ne Allah subhanahu wa ta'ala nti buli muntu ayina wamuteera wajja riziki buli muntu ayina wamuteera ekyokulya ki omusajja ono yali yamuyigiriza rasman okukuba sketching oba mapping omusajja ono yatuulanga ku kkubo nga bwolaba ogenda ku Kampala road abaana babaako ojja kusanga akutte oba kadongo kakuba akutte ki naye omusajja ono yayimiriranga ku kkubo n'akuba maapu ku ttaka waati n'agenda akubawo ekifaananyi wabeerawo omukyala w'omusajja eyalimu takabbul okwekuluntaza naye ng'omukyala mukkakkamu nnyo mu kubeera nga mukkakkamu bwe yamutuukako yamubuuza nti owaayi gundi kino kiki kyokola nti nkuba kifaananyi kya jjana bano wansi wendi mukuba ndi mukuba kifaananyi kyaki jjana nkitunde emuga nti bikamu tabiaha ejjani eno gyotunda gyokuba wano wansi ogitunda sente mmeka namuga nti 20 dinaran nkitunda dinari 20 mukyalo olwo n'atunulamu n'alaba omusajja ono tali kujja naye wabula anoonya kaki kakulya namuga nti bal ashtariha bi 30 nze nja gigula mmeka 3 n'azimuwa ne Allah bw'aba ayagala okukulaga ekirungi nti kirimu embeera ennungi nga kiri kyetugambye nti okukakkanya emmeeme y'omuntu n'ekigambo omukyalo ono bw'atuuka ewaka Allah yamuleetera n'aloota ejjana n'aloota ebyengero ebingi n'abyota buli kimu nekimusanyusa nnyo n'azuuka naga nti kitegeeze sente yange gye nnawaddeyo Allah bituufu yampadde ejjana kyava anyumiza baawe nti fulani wallahi gulonadde entambula Allah nanguza ejjana wagiguze kwani nampulira emboozi nga bweyakoze eki naga nti idhan fa ana ashtarihi nange kanzireyo nkole ki ngula ejjana bwamutuukako omusajja ono yatunuulira enneeyisa yoonajja ng'erimu okwekuluntaza erimu sukhuriya gye tukola wano nga bwe onaasanga omukyala atunda eryenvu ku kkubo nakugamba nti lya 3,000 nomuganda naye maama ng'oseera obwenvu obufaanana bwe buti nja kuwamu 10,000 nammwe musobole okubeera nga mutambuza naye bw'ogenda gy'ogenze tugambe gw'olaba ate ng'ali obulungi olwana na bulwanyi omutiipinga 5 ono obwenvu obw'3,000 omujereze by'omujereze n'oli bwe yajja mu kifaananyi ekifaanagana bwe kityo ekyokujja egyo ono omuntu waafunira ki bwe yamubuuza otunda okola ki ntunda jjana bajjana wano ngitunda namugamba nti bikamu tabiaha ejjana eyo gitunda namugamba nti bi1500 dirhama dinara ngitunda 1,000 namugamba nti olabika totegeera kituufu oli mulalu nga bwe bagambye olabika oli muki oli mulalu namugamba nti nze ngitunda 1,000
mu bitano 1500 goba ogulagula oba tokola ki oba togula likayo namga nti eggulo mukazi wange yazze wano n'agulawo ki n'agula ejjana yennyini ejjana eno gyonguza yagiguze 30 wamugambye 2 nga details bwe yadde azikoze eki azimuwadde ate nzo ngamba lukumumeka mu bitano namga nti ekinkuŋŋambisijja ekyo ejjana la tuba wala tushtara ejjana tebagisuubuliramu naye omukyalo oli bwe yazze eggulo kaana la yashtari ljanna yabadde tagula jjana naye allah yamundaze mu kiro nti omukyalo oli ali munayimun ayinza okuba ali muki mu byengera kaana yajibiru khatiri omukyala bwe yazze okugula wano byadde agula yabadde tazze gula jjana yadde azze kukkakkanya ki meeme yange yantegedde nti ndi mwavu yantegedde ndi mwetaavu era bwe namusabye 2 yampadde ameka naye gwoze n'okwekuluntaza kukoze eki kozze nako ndyoze kukola ki kugula jjana ethan bw'otunuulira ebigambo ebyo n'ebigambo ebyabaatukulembera abaabeera kumpi ne nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam bazzanga emmeeme z'abantu be bawangaala nabo baatambulanga mu mbeera esinga okuba obulungi bwe tubanga tutambulidde mu bigere bya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama wallahi tujja kwesanga nga buli muntu wandyegombye okubeera naye ebbanga lye tunaamala nga tutambula embeera esinga okubeera nga yakwekuluntaza tusaba allah agitugjemu atuteeke mu baddu abasinga okuba abalungi kashajaratin tayyiba asluha thabit وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي bw'oyogedde ku nsonga eyo sheekh oguddewo n'ompenda b'endala allahu subhanahu wa ta'ala ayina ensonga lwaki yakozesa kashajaratin tayyiba asluha thabit ekigambo kino ekirungi kisobola okuviirako okukyusa obulamu bw'omwana adamu ila al abad ekigambo ekyo kankikusembereze kumpi nga tumaliriza embeera yaffe genda ku mizigo kuba nnyo ekifaananyi ekyo kuba nawangaalako nnyo otunuulire abaana b'omuntu omukkakkamu atambulira ku busiraamu bwe otunuulire n'abaana b'omuntu atali ku busiraamu ekyokulabirako oli ayinza okuba akutta entamu mu ngalo esowaani oba entamu oba ki neemusimattukako neegwa bw'aba mwana wa mukyala omukkiriza ekigambo ekimuvaamu naawe amuliraanye owulira nga kikola ki tekyesittaza bw'aba mwana nga yamanyiira maama bano baddwaddwaddwa ekigambo bwe kigwa entamu neemala neegwa mu ttaka bweti yarabbi ekigambo ekimuvaamu era ebiseera ebisinga ntera okubeera n'abavubuka abato mu masajidi mwentera okusaaza oba muba mufuna wuzu oba muba mugira ki ogenda okulaba omusiraamu ekigambo ne kimukanga bw'abeera ng'alimu embeera z'ekivubuka ntera okugamba waliwo muwala wange atera okukozesa ekigambo nti shit ekigambo ekyo akikozesa nnyo namugamba nti gweoba oyagala nti kulaba nti kirungi oba kibi kivuunule mu lulimi lw'okikola ki lwekijjiramu kino mu lulimi olwaffe olwaki olwa bulijjo nti bwe kinaagwanga ng'oyogera kino ekigambo eky'olulimi olwaffe toyogera kiri eky'oluzungu gwe kivuunule kijje mu lulimi olukola ki kati buli bw'obeera nga oweemanyiizizza ebigambo ebirungi eri banno obeera ng'omuti omulungi nga allah bw'agambye nti omwana ono ava eno wansi nga ajja amanyi nga munywevu nti embeera bw'ejja ngamba subhanallah bwe nsanga omuntu ng'ali mu mbeera mbi nkola bwe nti bwe ŋŋenda okukubagiza nkola bwe nti bwe ŋŋenda mu ssanyu tukola bwe tuti naye bwe nsanga omuntu nga yakula mu mbeera ze yakula ng'ennaku emuluma so ng'ate mu nnaku omwo buli kadde afuna toca ekyo mu bubumbwa bwe naye kijja kikula bw'anaatuuka gy'alaga ajja kubeera nga yeesanga ng'ali ku kyennyume kya aya eri n'agamba nti wamathali kalimatin habitha
nabbi yagamba nti ekigambe aya egamba nti n'ekigambo ekibi kasajaratin habitha kiringa omuti omubi egitusat gwavundavunda okuva wansi malaha min karar tewali ki Allah n'atugamba mu maaso mu Qur'ani aya nga gwayaga nti yuthabbitu Allah anyweza alladhina amanu biqawli sabitin n'ekigambo ekirungi kiri ekigambo la ilaha illallah n'ekigambo ekirungi kyogamba munno n'anywera omutima fil hayati dunya mu bulamu bw'ensi fil akhirah mu bulamu bw'enkomerero naam kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fis sama. Nsuubira nti ebeera golo ya buli yenna awuliriza omusomo gwaffe olunaku olwaleero bizaako okulaba ng'oleetayo omuntu. Let us build a generation nga teriimu kunakuwala, nga teriimu kwekubagiza mu mbeera ya kuwangaala, nti tugezeko kwogera n'abaana baffe ebigambo ebisinga okuba nga birungi, tusobole okufuna ebibala byabwe nga bakuze, tubirye mu kaseera konna we twetaagala, ate tuleme kubeera nga tuvunza emitima gy'abano abatuwangaliddeko okumpi n'abaana baffe bagenda okubeera nga bakula ng'olwedde emitima gyakola ki? Emitima enjogera eya bulijjo yaga nti omutima gyakaluba. Era sebo mukadde wange nga tumaliriza programu eyo nanditutte omulanga gwange eri buli muntu yenna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayina hadisi gye tutwalanga entonotono naye wallahi nene mbigambo ebifunda byayo. Yagamba sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum tabeera mukkiriza obwannamaddala obukkiriza obutya Mungu obukkiriza obumujjukira nagamba nti hatta yuhibba la ahihi kutuusa omuntu ono lwayagala muganda we namwagaliza ma yuhibbuhu linafsihi awo wennyini kyoyagaliza omwoyo gwo. Buli bwogamba munno ekigambo kikole reflection nti singa kibadde kijjaani wange mbadde nsobola kuyitamu ntya nakyo, mbadde ntambula nakyo. Tunaatambula bwe tutyo tujja kuba tutuuse ku mbeera esinga okuba ennungi inshallah. Awo wennyini tukwebaza omulabi wa Al Hidayah Islam Media olw'okuba nga beekuumidde ku lutimbe lwaffe. Oyo ye Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taggwa buwoomi. Tulabye butya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yagezaako okukomyawo emmeeme zaabo abaali bamuwangaalira okumpi alaihi salatu wassalam. Buli omu n'awangaala fil amni wal amaana. Twongera okubeebaza nga tubagamba nti tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abamalire, abaagale, abamalire ensonga zammwe. Amiin ya rabbal aalamiin. Tukwebaziza nnyo Sheikh, barakallahu fikum, olw'okuba ng'okkiriza nojja nosheyaringako naffe ebigambo eby'amakulu bwe bityo. Amiin ya rabbi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum.